Kampuliriza omulungi. Nkwaniriza mu katabo kaffe Zinunula Omunaku. Katono nnyo okujjukiza we twakoma mu kitundu kyaffe ekyayita nga tumaze okufuna amawulire ag'okubeera nti Ndoddooti yali ateekateeka okulumba Pyati Sololo mu Bulyambwa. Bwe ntyo ne mbeera nga nateeseganya n'emikolo era bw'atyo n'abeera nga yasindikibwa okuketta, n'abeera nga yakomawo n'akakasa nga amawulire ago gaali matuufu. Nkwaniriza mu kitundu kyaffe ekyokubiri eky'essuula ekikoze omulima. Yadda ggulo nnyo n'ategeeza nti omusajja bye yayogedde bituufu ddala, ekireeri si kibejjo. Abavubuka bonna n'abasajja abattuludde beetegeka kujja kutuzinda. Mbu nno leero kiribula omukumbi. Ebyalo baagala bisigale matongo, wonna we ntuuse nga ke kaama akali ku mumwa. Akawungeezi ako ne ŋŋenda mbibuulira Muyodi, naye ng'alabika nga ye yali yabitegedde dda. Ne mmutegeeza nga Wankula bwe yali agenda okulwana ng'eggye yekka, era naye n'asemba ekirowoozo kyange. Bwe twakuŋŋaana enkeera ne tunnyonnyola bannaffe akabi akaali kajja, era nze ne mpa ekirowoozo kyange ng'aba Wankula bwe twali tusaanye okulwanira awamu ffekka ng'olutalo lubadde luguddewo, era nga bwe tuteeka okulweteekerateekera, newankubadde nga mu kiseera ekyo nali simanyidde ddala engeri gye twali tusaanira okweteekateekamu okuggyako okukaza okulwanyisa amafumu. Ne mmaliriza na bino nti bwe tulirwanira awamu lwe tutalifa nnyo, naye bwe tulirwanira mu nsindikano abalirwabula baliba batono ba lubatu, anti amamesa amangi. Nga bw'omanyi abangi abamu baasooka kulowooza nti tulimba, naye bwe waawo amatukayo bannaffe abalala nabo ne babategeeza nga bwe baali bawulidde ebigambo ebyo, buli yali asigaddemu akakunkuna n'amatira. Ekyaddako kwe kulonda omugabe w'eggye lyaffe. Akalulu bwe kaakubibwa kaagwa ku nze, naye newankubadde neewolereza, bonna olukongolo olw'okuba nga baali balusimbye ku nze ne sisobola kweggyako bukulembeze obwo. Ennaku ezaddirira zaali za kukola kaweefube okuviira ddala ku maliiri okusuulira ddala enjuba. Leero nga n'abeeka babula kutumulisaako mimuli okulaba nga bwe tufaanana. Buli lunaku twasindikanga munnaffe omu agenda akette, si kulwa nga abalabe batuzunduukiriza ne batugwako nga tetumanyi ne batuzikiriza. Abakessi baffe baakolera ddala bulungi omulimu gwabwe, kubanga twamanyira ddala n'ekkubo abalabe mwe baliyita okutunaawa. Ekyo ne kituyamba mu ntegeka yaffe. Mu nnaku ezo ez'okwetegeka ne neeraliikirira nnyo n'enkogga n'okukogga, anti ng'oluusi n'emmere ekaawa. Tulabanga kyeraliikiriza ng'okumanya nti obulamu bw'abantu ebikumi n'ebikumi buteekeddwa mu mikono gyo, nga ggwe weesigiddwa okubuwonya oba okubuzikiriza ng'obulagajjalidde. Abakessi baffe bwe baamala okuntegeeza ng'abalabe bwe baali bajja okutulumba nga bayita mu kkubo eryali liyita mu kibira. Abakessi baffe bwe baamala okuntegeeza ng'abalabe bwe baali bajja okutulumba nga bayita mu kkubo eryali liyita mu kibira mpaka tyole ery'okumpi, balyoke batugweko nga tetutegedde, nze ne ntegeka engeri gye tulirwanamu. Nasooka kwebuuza bibuuzo bino: tulwane nabo nga bajja oba tulwane nabo nga baddayo? Bwe nageraageranya obutono bwaffe ne mmanya nti okwetantala eggye ly'agasajja agatannalwanako muba mwetunze bwetunzi. Kyennava mmalirira okulwanyisa abo abaliba basigaddewo ne bwe baliba nga bawangudde oba nga bawanguddwa. Kyokka okuva ku ntegeka Pyati gye yali ategekamu okulwana ng'alabikirawo ng'atidde nga tayinza kuwangula. Ekibuuzo kyange ekyokubiri nti oba nga tuli balwanyisa baddayo, tuli bateegawa era baliyitawa? Kino kyanteganya nnyo, naye oluvannyuma ne mmalirira tubateege mu kibira matumpaggwa. Weewaawo namanya ng'ekkubo eryo lyewala era lyekoloobya nnyo, naye ne ndowooza nti oba baliyita mu liri ery'omu mpaka tyole nga bajja, tebayinza ate kuddirayo mu kkubo limu eryo olw'okutya okugwa ku babateeze, era nga nabo bajja kulowooza nti ffe tujja kulowooza nga bagenda kweyuna liri ery'okumpi tuteege eryo.
lino tulireke. Nti nno we tuligendera okulabuka nti batusibye kantuntuno tuwondere ng'ebyakuno babiri wala ate kabe kasinge nga baatuse edda n'ewaabwe. Bwe nabuulira bannange bwe tugenda okutalira bangi ne batakisiima newankubadde nga nabannyonnyola ntya bo nga baguguba bugugubi era ne kikalambirwa okumala ebbanga ddene nga bo baagala omulabe tumuteege mu kkubo liri ery'okumpi nga bakakasiza ddala nti mwagenda okuddirayo. Singa mikolo teyankuba mu kaama naŋŋoomya nti nywera ku ky'ogamba kye kituufu, nali ndi kumpi ddala okukkiriza kye bagamba. Ku nkomekerero ya byonna ne nnyimuka ne neesimba wakati mu bo ne mbategeeza nti mmwe mwannonda okubakulembera era ne mumpa obuyinza okutegeka engeri gye ndowooza nga yerituyamba mu kulwana kwaffe. Naye bwe ngibanjulidde mugigaanye. Nga bwe siyinza kubakkirizisa lwa mpaka, ekisinga obulungi tweyawulemu. Abo abakkiriziganya nange bangoberere, ffe tulirwanira mu matumpaggwa. Abo abatakkiriziganya nange beerondemu omugabe waabwe, balirwanira mu mpakatoli waabwe. Kasita nga ffenna kye tugenderera kimu kyokka kwe kutaasa amaka gaffe, bakitaffe ne bannyaffe, bassengaffe, baganda baffe ne bannyinaffe, era ne mikwano gyaffe. Obutono bulwanira mu ssanja. Ffe bwe tunaaba abatono tujja kulwana mu ngeri yaffe. Tewali mugabe yenna bw'afa yenkana akkiriza abatabaazi abatakkiriziganya naye mu byakola okubeera mu ggye lye. N'olwekyo abakkiriziganya nange mujje tugende. Abatakkiriziganya na ntegeka yange mweraba era mbaagaliza emikisa. N'entambula. Mikono n'asituka n'angoberera. Nagenda okulaba ng'ogubiina gwonna gubumbulukuse gungoberera era nga buli omu ayanguyirira nsemberere aleme kulowoozebwa nti abadde agaanidde mu kifo. Okuviira ddala ku olwo saafuna muteeru gwonna ku bo, bonna baawaayo emyoyo gyabwe gye ndi okubakulembera. Ampuliriza omulungi, nzikiriza tufundikirirawo essuula yaffe eya23 wekoma. Tusisinkane mu ssuula eya24 bw'anaaba nga akkiriza Mukama akuume atakumira mpeera.